ceasefire tujjukira nti yatandika 16 ogwokuna erina okumalira ku 10 era tujjukira ensibuko yaayo twajogerako wano ensisinkano yali emaze okubeerawo mu America wabambasada bamuwanga abiri Lebanon ne Isirairi ensisinkano eyo ye yali ekigula luggi ekyavaamu okulangirira ceasefire ey'ennaku 10. Jjukira olutalo luno lwatandika lugoberera lw'Iran. Ne ceasefire ya Iran bwe yajja Isirairi ne America bo ne bagamba nti olw'e Lebanon lulala ku lw'e Iran. Kakati yereno ceasefire yajja nga yanjawulo. Kikiba kyola nti ne mu kujoogerako temuli mu kwogera ku kagolomolo, temuli kwogera ku nuclear. Empagi ekiyinza okuyita ttaamu z'endagaano eno zanjawulo. Ne ku nkomerero ya byonna bakkaanya 16 bagira bazikize emmundu okumala ennaku 10. Neera nakyogerako nakuolwo nti okusoomooza kw'enteeseganya zino kuli nti kazaala bulwa ate ye si kitundu mu ndagaano eno. Gavumenti ya Isirairi terwana na gavumenti ya Lebanon newankubadde bali mu kuteesa na gavumenti ya Lebanon. Gavumenti ya Isirairi erwana na Hezbollah munda mu Iran. Era Isirairi emaamidde obwalo n'obubuga obusoba mu 50 mu bukiikaddyo bwa Iran. Mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Naye ng'eyo etunkana ba Hezbollah. Kati musaawa ezasooka eza ceasefire yadde Sheikh Naim Kasim omukulembeze wa Hezbollah era Ssabawandiisi yavumirira enteeseganya zino naye yali asazeewo okuzigoberera. Era mu butongole ceasefire ekyaliwo yadde ebikolebwa ku gurawundi birala. Mu nnaku zino eziyise obulumbaganyo obw'enjawulo bubaluseewo wakati w'aba Hezbollah n'Abayisirayiri naye tebuli ku ddaala liri nga ceasefire tennabaawo. Aba Hezbollah babadde strategic mu kino yadde enteeseganya baali tebazikiririzaamu naye tebaayagala ate kuggulawo olutalo lunene na gavumenti ya Lebanon oba ng'olwana na Isirairi ng'ate olwana ne gavumenti ya Lebanon. Yadde buli kyava mbaali tebakkaanya nakyo naye baagamba ffe abalwanyi baffe tetugenda kubajja mu field. Mu kiwandiiko kyabwe baagamba abalwanyi baffe emmundu engalo zikyali ku manduso. Isirairi buli lwenaakolera ensobi nga naffe tujyanukula naye katusooke twetegereza embeera. Observing with caution. Beba Hezbollah. Wabula jjukira mu ndagaano eyo Isirairi yagamba gavumenti ya Lebanon aba Hezbollah mbate mbajjeeko mundu tetujja kuva mu bifo ebyo ate era tuli baddembe n'okwerwanako bwe tuba nga tulumbiddwa. Kati akawaayiro ako kakuumira Isirairi mu Lebanon mu mateeka waliwo kye bayita clawback clause. Akawaayiro kamu ne kakuwa obuyinza ate akalala ne katwala obuyinza obwo. Kati endagaano ga Isirairi va e Lebanon n'endagaano yemu erimu ennyingo Isirairi tevaawo nga Hezbollah tebannavaawo ate era singa wabayo ekyasi kye bagyolekeza naye esobola okwanukula. Kati ekyamazima Isirairi ekyali mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Aba Hezbollah bakyayina emmundu era mu nnaku zino entono eziyise bazze beekuba mu mpolampola yadde si ku ddaala liri. Era jo Isirairi yakoze obulumbaganyi mu bukiikaddyo bwa Lebanon nettirayo abantu 5 omwabadde ne munnamawulire ng'akolera omukutu bamuyita Amal Khalil akolera omukutu gwe bayita Al Aqba mu ggwanga lya Lebanon. Kati Amal Khalil yabadde agenze kusaka mawulire ne munne Zainab Faraj bonna bakolera omukutu gumu ogwa Al Aqba. Kakati waliwo ekifo Isirairi kye yasoose okukuba ng'egamba ekifo ekyo aba Hezbollah beekukumyemu bakiyita At-Tiri.
kati bwe bakikubye bano ne bagenda okusaka amawulire mu kifo ekikubiddwa nabo ne bafunirayo ebizibu. Amal Khalid yafudde, Faraj yajjiddwawo nga biwala ttaka ne bamutwala mu ddwaliro. Kati gavumenti ya Lebanon ng'eyita minisitule y'ebyobulamu yanenyeza nnyo gavumenti ya Isirayiri ng'egamba nti bano yabalumbye butereevu kubanga babadde balina ekifo we beekukumya okuliraana awaabadde wakoleddwa obulumbaganyi, naye Isirayiri ekifo ekyo n'ekikuba mu bugenderevu ng'eyagala okutemula bannamawulire abo. Isirayiri ekyo yakyeganye n'egamba yo terina kigendererwa kyakutta bannamawulire, eri mu kukuba Bahezbollah wabula mu butanwa netiramu n'abamawulire. So mu bufunze ceasefire mu butongole weeri naye okulwanagana okutonotono kukyaliwo. Mu kiseera kyekimu waliwo akatambi akawawaaza ensi bwe kafuluma ku Sande ng'omusirikale wa Isirayiri akutte ekibumbe ekya Yesu Kristo mu bukiikaddyo bwa Lebanon ali mu kukisaanyaawo, era mu kifaananyi ekyalabwako ng'akutte ekintu ekyefaananyiriza embazi bansuuluulu, kyefaananyirizamu wakati w'embazi n'ensuuluulu nga ali mu kuba ku mutwe gw'ekibumbe kino. Jjukira Lebanon erina abagoberezi ba Kristo bayitirivu bayita ba Maronite Christians, era mbuliza nkunyonyodde nti pulezidenti wa Lebanon alina kubanga awo kati aliko pulezidenti wanzikiriza eyo kuba bwe kiri ge mateeka ge bakkaanyaako okugoberera. Kati bano bakubye ekibumbe ekijjukira Abayudaaya tebakkiririza mu Yesu Kristo. Kaakati ekibumbe kino bwe kyakubiddwa, entaputa y'ekifaananyi kino yabadde nti Abayudaaya kati baagala kusaanyawo bagoberezi ba Kristo mu Lebanon, kuba mu Lebanon abagoberezi ba Kristo bayitirivu. Isirayiri neeraba nga kino kigenda kugikola bubi naddala kuba jjukira ate abagoberezi ba Kristo bangi okwetooloola ensi bawagira Isirayiri. Kati abavumirira Isirayiri ng'aga nti kale abagoberezi ba Kristo mulabe be muwagira kye bakoze. Isirayiri yayanguye, era abasirikale babiri bano abayonoonye ekibumbe kino ne bakisuula wansi ne bakibetenta, oba n'okukibetenta bakibetense. Kifaananyi kiraga nga omusajja ensuuluulu agikuba ku mutwe gw'ekibumbe musirikale mu byambalo by'amagye ga Isirayiri. Kati Isirayiri yakirabye nga kino kikosa ekifaananyi kyayo kyongera okukosa ekifaananyi kyayo okwetooloola ensi, era abasirikale abamaze dde okukwatibwa ne baweebwa ekibonerezo kyakusibwa okumala ennaku 30.